namwe temunsondera, namwe temunsondera please. Nze mikwano gyange gye bali. Buterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda. Webale kubanga otulaba, webale ate kutugoberera. Nze Big Bro Jamalo. Oli otya muganda wange agiremeddeko. Of course mwena abali mutala w'amanya mbabuuzaako abali mu Uganda, abali mu seze njawulo. Naddala abaana abali wano ate Saudi, abali mu mawanga g'Abawalabu. Mwebale kutugoberera, mwebale kubeerako ngeri ki gye mu kugamba ekintu kino gye mukitambuza. Nate nno njagala kubawa ku mawulire ga Honorable Kato Lubwama eyali omubaka wa Lubaga. Of course essaawa zino mawulire mangi gabali gatambula nga kigambibwa mbu Kato Lubwama yafudde oba yafa. Kati nno Kato Lubwama avuddeyo na clearing, yavuddeyo olunaku lw'eggulo na clearing air n'agamba nti musaaga siri wa kufa kati era nze ndi fighter. Mwena balowooza nti ngenda kufa kati, siri wa kufa kati, nze ndi fighter. Kale nno bwe bityo bwe biri bye nnyinza okubategeezaako ebitonotono. Mukulu oyo Kato Lubwama yatwalibwa ettake okujjanjabibwa oluvannyuma lw'okubeera ng'alina obukosefu ku nsigo. Naye nno akatambi akavaayo nga bali ettake akamutabani we Conrad Lubwama, kakati nno omukulu oyo yavaayo kubanga omwana ono mutabani we yamuliko eri ettake n'ab'eŋŋanda batonotono. Naye nno yavaayo nannyonnyola n'ayisa n'ata akatambi nga Kato Lubwama bwali obubi ennyo. Wabula Kato Lubwama avuddeyo n'akikaatiza n'agamba teyeetaaga na kusonderwa, alina famire, alina eŋŋanda, alina emikwano egisobola okubeera nga ate gimuyamba biiru ya ddwaliro yonna egenda kubeera sorted. Takomyako, Kato Lubwama yeebazizza of course Parliament ya Uganda n'agamba nti bamubeereddewo nnyo. Mukulu Kato Lubwama ono tumujjukira nti musajja munakatemba era nga mukozi wa CBS FM. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasiima ne bamuwa ekifo n'abeera nga ate akola. Abadde yamanyikibwa nnyo, yakyaka nnyo mu programu ye emanyikiddwa nga Kaliisoliiso. Jjukira nti nno ate muzannyi wa Uganda ate nga muzannyi wa katemba. So bw'obeera naye ebiseera ebisinga tosobola kubeera nga ate okugamba toseka, olw'ensonga musajja alina engeri gy'atambuzaamu katemba we, alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Kyova olaba nti nno Kato Lubwama tuyinza omubalira mu biti bingi nnyo eby'enjawulo, olw'ensonga munnakatemba, munnamawulire, munnabyabufuzi. Awo nno we yava ate era nga muzannyi wa Uganda. Awo yava mu katemba n'ayingirira ebyobufuzi n'agenda mu Parliament gy'abadde. Parliament ye yalimu okusuka omuguwa. We yayingira Parliament, tujjukira bulungi nti nno ekisanja ekyo yajjayo Honorable Ken Luchams gwe yajjayo, ate nga ye kennyini naye yamuggyeyo mu 2 akalulu akajjuza akawedde mu 2021 yamuggyeyo yabadde omukulu Mukasa Alozias era nga kati ye mubaka owa Lubaga esaidi eyo omukulu Kato Lubwama gye yali akiikirira. Kale nno Kato Lubwama musajja mulwanyi wa ntalo, naye nga tujjukira bulungi nnyo nti yatuukako ne mu kooti olw'empapulaze oluvannyuma n'abeera nga ate akkirizibwa okubeera omubaka omujjuvu. Kooti bwe yasalawo n'agamba nti oyo ye mubaka omujjuvu, eby'empapula byonna bamaze obyekenneenya ne babeera nga babiyisizaamuko. Kato Lubwama bingi nnyo ebimujjukirwako era nga tujjukira nti yalinako TV muvanyuma ennyo ebintu nga bitabusaawo TV n'agijjawo. Ate nga tumanyi bulungi nnyo nti Royal Theatre nayo yiye, tumanyi bulungi nnyo alina ebintu bingi nnyo, alina bizinesi ez'enjawulo kubanga muna bizinesi ate munnakatemba ate munnabyabufuzi. Parliament abaddengayo naye musajja atalya kigambo kye kubanga alina engeri gy'ayogeramu mu kigambo kye n'agamba kino kitegeera bulungi. Alina engeri gy'ayogeramu ye nga wabiraba bwabyogera, toyina ngeri kijoyinza mu stoppingamu. Ye Honorable Kato Lubwama, former MP wa Lubaga, okubeera nga ate essaawa zino mulwadde. Tumusabire ekintu kibeewo okubeera nga kitambula bulungi nnyo era nga awonyezebwa. Naye nga yavuddeyo olunaku lw'eggulo na clearing n'agamba no, nze sinnaba kulwala. No, actually yagambye nti abo bamusabire okufa abasaasidde, ababika abasaasidde kubanga taligenda kufa kati.
bwe yavuddeyo Honorable Kato Lubwama bwe yakyogedde, era statement ne zifuluma ne zisobola okubeera nga boolyawo nga tuzirabako. Kale nno tweyongere okumusabira asooke, tweyongere okumusabira, naye nga tujjukira bulungi nnyo ne waliwo omusajja omutegesi w'ebivulu bamuyita Bajjo Events clear process, yavaayo mabegaawo n'agamba Kato Lubwama ebitundu ebimu byafa. Kato Lubwama mbwe ebitundu ebimu byafa. Bajjo bavaayo abaana ne bamutabukira ku social media, of course abawagizi ba Honorable Kato Lubwama, naye yategeeza bulungi nnyo n'agamba nti ebitundu ebimu byafa. Era Kato Lubwama nakyo bavaayo statement ne bagikiralinga bulungi nnyo. Ye Bajjo yali agezaako kugamba nti teyeekakasa bulungi oba Kato Lubwama mulamu kubanga ebitundu ebimu bifu. So bassebo ne bannyabo, yo emboozi ya Honorable Kato Lubwama bwati watambula, ebintu byewe bityo bitambula. Tweyongera omusabira, akyali ku bujjanjabi, naye oba oliawo kubanga Kato Lubwama yagenda okugenda ng'ate ebya Honorable Speaker omugenzi Jacob Oranya nga tebinnaba kubaawo, yagenda okugiraagira bwati nebijja byonna bizze wakati mu mbeera eno ng'eggwanga liri mu kukungubagira Honorable Speaker owa Parliament ya Uganda, era nga mukulu ono tujjukira bulungi nnyo nti naye yakomezebwawo, era nga kati ennaku zinaawo abadde atwalibwa mu bifo eby'enjawulo. Twategeezeddwako nti Honorable Oranya ayinza okuziikibwa ku lunaku olw'okutaano. Kale nno lwakuba nti gana amawulire ga Kato Lubwama nago avuddeyo n'akiriyalinga empewo n'agamba mwe muli ku byammwe temusuubira kubanga temumubikaabika. Abamubikaabika muli ku byammwe mmwe abamubikaabika booza Kato Lubwama yafudde, Kato Lubwama yafudde. Kato Lubwama I'm here to stay, sigenda kufa kati, sigenda kola ki mu ngeri emu oba endala, munveeko munviireko ddala, ate temunsondera na busente. Yagambye temusonda obusente kubanga essente ze azirina. Ye Honorable Kato Lubwama ayina emikwano, ayina abafamire, ayina abasobola okumuyamba, ye taliiwo okusabiriza busente. Kato Lubwama bw'atyo bwe yasobodde okubeera ng'akiriyalinga empewo. Webale kutugoberera, webale okutwagala. Ze Big Bro Jamaru njagala okukwebaza, ate era neetonda, nja kwetonda mpaka we munaategeera. Please, we are very sorry, it has been a while nga tetuli online, nga tetuli ku mpewo, nga tetubawa mawulire, without giving you news, without anything, but we are back after getting a good team of which we are working with. Please, thank you so much for loving us. Thank you so much for subscribing. Keep on subscribing, watch, share, comment, go in the comment section, please, and you watch. Thank you so much. Thank you. Nsobola bebaza wabula okuleka Mukama Katonda eka yababadizaawo kubanga mutwala obudde ne mulaba ebintu byaffe bigenda kukyukamu mpola mpola, era tubeegayirira bijja kgenda bikyuka mpola mpola nga bikyukira ddala oluvannyuma lwa ttiimu okubeera nga ate nayo yasazeewo ekole ne Big Brother Uganda. Nze Big Bro Jamaru tulemu okuliziganya te kuggulire eddala akume atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangale.